ensangi zino bensinga okusinkana bensinga okwogerako nabo abajja mu inbox yange babuuza kimusenga nsobola ntya okubeera nga mpangaala round nnyingi senga nsobola ntya okubeera nga omukazi muzina simanya ebbanga nga ppanvu. I think nze mu ndowooza yange ekibuuzo kyandibadde nti nsobola ntya okutuusa omukyala ku ntiko kubanga it's not always about ogenda round mmeka osobola okubanga omukazi omuzina round 8 6 5 whatever zonna zemuwagala okwezina naye nga tanyumiddwa waliwo agenda okumbuuza senga basobola okuzina round 8 kisoboka not on a daily basis waliwo olunaku olukera nga lwakwezina nga lwakwezina ng'oliawo nebba oba n'omwagalawo nemwepimpina kuva ku makera muba temulufunangako ng'obadde n'omusajja wo ng'owangale naye nga buli lunaku temulufunangako mu bulamu bwammwe kibulamu bebi kibulamu ate kibuliramu ddala abantu bakera ku makya ne beezina nga baguza ebyokulya byabwe kuva ku makya naye ng'ate tebeekoowa kubanga baagala naye ebyobulunaku nedda tubadde tikyasoboka omusajja ng'ate amaanyi agalina ng'ate tegamugwa omunga n'omukazi ali steady naye tekiba kya bulijjo kozi our schedule zaffe zikyuka our days turn around leero ndi musanyufu enkya ndi munyiivu nakooye ku mulimu banvumye bingi ebiba bituukawo mu bulamu bwaffe. So leero ngenda kusharingako nammwe engeri gye tusobola oba okuzinamu omukyala ne tuwangaazaamuko ebiseera ebisinga omukyala okumutuusa ku kale n'oba tomutuusiza ku ntiko naye okuwulira nti aziniddwa n'anyumirwa kisooka ku rawundi emu. Ebiseera ebisinga si ffenna mu nkwate bulungi waliwo oli nga ye omwami we yamutegeera like omwami yategeera omukyala nga ye amanyi waakwata amanyi amapeesa ganyiga amanyi ka style kamutambula nga karawundi ako mukwano kaba kaddakiika 10 naye omukazi n'amukubisa endulu nga tayoya kati abo si benjogerako ebyo tujja byogerako nga twogera ku ngeri gye tusobolera okutuusa omukyala ku ntiko. Nze nkola videos nnyingi ku nsonga ezo naye ebiseera ebisinga bw'oba musajja nga omanyi nti tolina nnyo maanyi nammwe abagamba nti ndwawo okubeera nga bwe mmala okwegatta n'omukazi ndwawo okubeera nga nziramu oba nga nzira engulu ngenda kusaba ekintu kimu rawundi esooka togyefunuggulirako ekisooka mubeera so excited ekyokubiri mwefunuggula ekitasaanidde busitayiro bwonna oyagala omukazi obumuzinire mu rawundi esooka omukazi oyagala omukuba kacya bali mu rawundi esooka ogenda okutuuka ku rawundi ey'okubiri nga nabwoba ggwe oba okooye nga omugongo gwonna ogukozesezza owulira akasolo kakuluma n'okuluma naye kaba tikakuluma naye okakuluusanyiza kakati nga gwe ate oyagala kasituke kati awo wesanga nti omubiri gwo gugenda kujeemera ebirowoozo byo. Ebirowoozo bigamba njagala kuddamu omubiri gugamba gundi tuleke weewummuzeemukko nga gugaana ng'era kagaana okuyimuka. Why? Because oba okuluusanyiza omubiri. Weewala okubeera ng'ozina omukyala ku rawundi esooka ne weefunuggula nnyo kubanga mbagambye soogera ku mmwe abaazuula bakyala bammwe abaategeera emibiri gy'abakyala bammwe kubanga ekyo tujja kyogera ku waliwo abantu ng'omuntu akuzina ka rawundi kamu naye nga kaamakulu nga kakumala bumazi ng'akugyamu omukira n'obeera ng'oyagala kugwa bugwi wali wansi weebake nga mu butuufu oba oyagala ogwa mu kifuba kye weebake ate mudde eyo ekiro oba ku makya something like that. So gumwe abagala okubeera nga omukyala omuzina ku karawundi akasooka eno rawundi esooka gireka ebeere nga bwolaba prep oba preparation nti olinga ategeka tofunye nnyo mugongo styles ezimu zeekuumire mpola mpola ate n'ekirala basajja muyige kye tuyita okulaaliza mu mana. Waliwo kye tuyita okuyunga naye waliwo kye tuyita okulaaliza nti tomala like owulira amazzi nga gajja basajja muwulira amazzi gammwe nga gajja buli sensation eyo bwebuildinga up ng'ogiwulira nti eze kendeeza topapa like relaxinga togujjayo osobola okugulekayo naye nodda ku mubiri gwe n'otandika ozanyisa maybe amabeere nodda mu kumunywegera nga omukiro ogulesemu nga gwe mweguli gufiiringa akabugumu naye ate nga tokoze eki toli kuzina kikuyambako amazzi ago okuddayo emabega oba nawoba ogusempa onagufuwako kikuyambako. So we are not at that tuli kumwe abagala rawundi ey'okubiri buli bw'onaakozesa omubiri gwo n'ogukozesa nnyo ku rawundi esooka rawundi ey'okubiri kigenda kuzibuwalira oluusi ne bw'oba ozzeemu n'osituka ojja kwesanga nga ositusa akabanga katini n'oddamu n'ogwa aba mwine ekizibu ekyo nti oluusi omuntu osituka n'oyima ku rawundi ey'okubiri naye ate bw'ogenda okugira bw'oti ate era n'oddamu n'ogwa kituukawo lwa nsonga nti oluusi omubiri guba gukooye kakati nga tegukyakwatagana naki na birowoozo byo. Sorry about that. Ekyokubiri bw'oba oli muntu nga ggwe
omukyala wo omugwe bakuli oba muli bantu babakuli omukyala akunuuna ku mukira omukyala tomukkiriza kunuuna mukira ku luutu esooka muleke kuba luutu esooka obeera kushuwa muleke ebintu bitambule then ku luutu ey'okubiri bw'oba omaliriza akulongooseeko bulungi tuba n'enkumbi zaffe n'otuzi twaffe awo akulongooseeko bulungi then alyoka abeere ng'akunuuna ku mukira ogwo kigenda kuyambako okusituka mangu n'okubeera ng'ofuna amaanyi okubeera ng'oddamu okuzinemana mu bwangu ddala but mu abantu be bagwa ebbakuli oba abantu be banuuna emikira please omuntu oyo aba akwesiga naawe returning a favor tewali kyekikuggyako kwagala gwe bakikolere bwe kiba kikusanyusa golowooza ye tekimusanyusa naawe okyasobola okukola ki okubeera ng'okimukolera n'omusanyusa so kiba kigenda kuyambako okudda engulu oba okubeera ng'okola ki okubeera ng'osobola okugenda ku rawundi ey'okubiri gy'oba oteekako nnyo amaanyi nti omukazi osobola omuzina kalawundi akasooka wabadde wakumuweeta just warm up kati rawundi ey'okubiri eno gy'ogenda okugyayo busitayiro bwaffe gy'ogenda okutandika okunyeenya ekiwato obulungi wali gwe tambula mpola ne bw'omalamu eddakiika 3-4 n'ogwa it doesn't matter unless ng'olina ekizibu ky'okudda engulu amangu naye ate oluusi abantu ekisinga okutuzibuwalira oba ekisinga okutuleetera okubeera nga tetudda ngulu mangu ngamba abaami nga like toyima mangu ng'omaze okugwa ku rawundi esooka oba ku luutu esooka nsonga nti omubiri oba okoyiza naye woba nga weepimidde n'omanya nti eno rawundi esooka kankozese nnyo emikono gyange akasolo kagenda kukola kitini oba omukira gwange gugenda kukola kitini kantambuze nnyo emikono gyange kankoye emikono gyange kitegeeza ogenda kuba omukyalo omutegeka ate ogenda ku rawundi ey'okubiri nga n'emmana etobye bulungi egenda kubeera ekuwoomera ebuguma bulungi tomukuluusanyiza naye kennyini akyayagala naye omuntu osobola okumukalakata luutu ne luutu naye nga tewali kyakuwuliramu ate nga tewali kyokola you are just wasting time mbabuulira mazima omukyala kizibu nnyo okufeekinga okumala unless nga by'omukola tebinyuma oba nga tabifiiri nga tabiwulira olinga mumalira obudde olyoko jigijigijigijigijigijigi rawundi esooka jigijigijigijigi ey'okubiri jigiji yebikoyekoyedda byokola tebimukolera nze nabagamba ekintu ekikuuma like okwezina nga kunyuma kwe kubeera nga mwena mukifunamu ate mulekeraawo n'okufokasinga ennyo kummwe like focusing on yourself naddala abasajja mu abasinga okubeera nga mukiina okwezina it's about two people nti olina okumpa nange nenkuwa olina okunsanyusa nange nenkusanyusa ife abakyala tetureciprocatinga nnyo oba tetuteekamu nnyo nga mmwe so it's your responsibility okunsanyusa nange obuvunaanyizibwa bwange okusanyusa naye gwasitudde bageji ennene oba obuzito obunene so kitegeeza kyenkugamba mu kino kyeki tolina okwetetenkanya n'omanya omukyalo ono ngenda muzina atya oba ngenda kikwasaganya atya naye ekirala make sure omuntu ono omwagala banaye mulekerawo okujja okugamba nti senga ngenda rawundi emu naye omuwala kale ndi awo nze omuntu era kyensooka omubuuza what is your relationship with this person omwagala ku mutima just muntu wo nti wemba oli mu bwetaavu omukubira n'alabikako naye waaba wali mu bwetaavu n'omukubira n'ajja ushuwaza twogera ku muntu ki cause it matters a lot toleza kunga nti ogenda funa amanya agagenda rawundi esooka n'ey'okubiri nga n'omuntu tomwagala tomwinaako feeling kakati kiki ekiba kikusikiriza ogenda ku rawundi ey'okubiri kiri just kibadde kyoyoyo nga kyekikusumbwa kyekikubiza essimu ajje era kiwedde kati ate golobooza mbu ate mbu kigenda kuddamu era kibeerewo of course nedda so nekyo nakyo kimataringa nnyo omuntu olina okuba nga omwinako feeling ng'omwagala munsikirize nkomewo ntomera subscribing akulayikinga omukama bankumire ate era abanjagalire mubeere bulungi mweyeraba bannange abalive mbasuuliridde inshallah maybe tujja kukoleka live I don't know when mbasuuliridde I know but siri bulungi as such tuli busy yeah.